lyange nze Mukasa Muwaire Yusuf Kanyadde. Nze Katikkiro w'ekika ky'ente era ndiwo wano olwa jjajjaffe Omutaka Katongole Mugatta akulira ekika ky'ab'ente. Obutaka bwaffe buli Mulema. Njagala okubatuusaako okulamusa kwa omukulu w'ekika ate era n'okubeebaza emirimu gyonna gye mukola yonna gye muwangaalira. Obubaka bw'omukulu w'ekika buli twetaaga okwegatta, twetaaga obwegassi bwammwe, twetaaga obusakirizi bwammwe okukola emirimu gyonna egikulaakulanya ekika kyaffe. Twagala okulaakulanya ekika kyaffe e Mulema nga tusaayo projects eziyinza okuvaamu ssente okuyimirizaawo ekika tuleme kubeera abasakirizi k'abeene. Abazzukulu, omuzzukulu yenna ateekwa okumanya kitaawe, oluggya mwava, omutuba, essiga. Essiga lye limuyunga ku jjajjaffe Katongole Mugatta omukulu w'ekika. Ebintu bino bugenda kubeera buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti tusomesa naddala omulembe guno ogw'abavubuka tebannaba kumanya bulungi nnono zaabwe mu kika kyabwe. So tugenda kufaayo nnyo era nammwe mufeeyo okubuuza bakadde bammwe ne bajjajjammwe okusobola okumanya ennono zammwe n'entambula zammwe mu kika kyaffe. Tufaayo nnyo okulaba nti n'okukubiriza abazira nti okulaba nti basomesa abaana kubanga lino likkubo lyokka erigenda okutuyamba okukuuma ekika kyaffe nga kiramu nga kitambulira ku mulembe kubanga omulembe guno gwa tekinologiya era kakati twetaaga abavubuka abagenda okusikira entebe zaffe nga bamanyi entambuza y'omulembe guno gwa tekinologiya. Tekinologiya mulungi nnyo bw'obanga omukozesezza bulungi. Njagala okubaagaliza okuggulawo empuliziganya ffenna ku mutimbagano gw'ekika oguliwo nga tuwuliziganya nga tulaga okwagala okumanya kwaffe mu bulungi so si mubi ate n'okufaayo okumanya. Mwebale nnyo, mwebale nnyo.